nze Christine Bukenya Sendawula omubaka omukyalo wa Kyankwanzi District. Tuzze leero okubeera ku Bingi Cup Finals leero nga 31 December. Nti nsooka okwebaza mubaka munnange oyo olwa kino kye yategeka kubanga tekiba kyangu ekintu ekigenda mu ssente tekiba kyangu always kiba kizibu naye mwebaza nti akituusiza ku nkomerero. Ate nange nyina essanyu nti ttiimu eyange ate gyenva wadde eza disitulikiti zonna ziba zange ate gyenva yezza okwetaba mu finals zino ze tuliko nti naye abavubuka bwe baba bainteractinga mu mipiira gino bongera okwemanya nti okwemanya kuno abamu bakoppayo ebirungi mu kujja mu mipiira ate abamu talenti zaabwe twongera ozimanya nga tubadde tuzimanyi olumu tubadde tumulabira mu lubiri ewaffe eyo manye waffe tubeera wala mu lubiri ate abantu b'omu lubiri ffe batulaba ntuli eyo tuli balunzi tunywa mata naye wavaayo omwana w'omu lubiri n'ajja wano ku fayino naffe kituwa amaanyi ng'ab'omu lubiri ate ab'ekyankwanzi yonna awamu ne bamanya n'ekyankwanzi wavaayo ebirungi weebityo naye nga disitulikiti nze nsuubira nti era kyongero tuyamba okunywera nga disitulikiti nti disitulikiti wenywera n'abavubuka abalina talenti eyongera era okumanyika nga we nkugambye lubiri Kyankwanzi nevayo n'abalenzi abalina talenti ne beegatta ku liigi z'e Kampala ze tuwulira olwedde tuba tumaze okutundibwa. Kyankwanzi ebadde eyogererwa nnyo mu bintu ebisigadde development ng'ogitadde ku bbali naye ebyabavubuka nga tebivaayo nnyo naye nkakasa nti nga tukitaddemu amaanyi ne tukiwagira nga kati we tukirimu kakasa disitulikiti yaffe tejja kusigala nga weeri. Abavubuka mbakubiriza mwongere okwegatta okwetaba mu mizannyo ate gigaane kubeera mizannyo gyokka naye tuyigiremu n'ebyokukola ebirala nti we gibeera emizannyo gyokka tuyinza obutafunamu naye ate we tuyigiramu n'ebyokukola ebirala nti neegase n'owentunda alina byakola n'obiyiga ng'ow'Ekyankwanzi ate n'obitwala ewamu n'ow'Ebutemba n'amanya ow'Ekyankwanzi byakola nti ekyo kijja tuyamba era ndowooza nti kyekibulamu kati okwongeramu mu mirimu gye tulimu emizannyo we gitereera twongeremu okukola abavubuka bagaane kubeera ku mizannyo gyokka naye wabeerewo n'okukola. Nze leero nzize ng'omugenyi naye nkugambye nti ttiimu ey'okubiri eri ku finals batabani bange olwedde nzize bambuulira mama tuteeka okutegeka tournament next year era bwe babadde baŋŋamba mbagambye tugenda kibalirira tukibale tulabe mujjukire nze ndi wa district namba siringa ababaka abasajja bo balina just 10 sub counties naye nze nyina 21 tulina okukibala tulabe tunakisitula tunakitambuza kinaavaamu bulungi kubanga always nze ebintu byange njagala bibeere nga bivaamu bulungi saagala bintu byebyo bya wansi njagala ekintu ekikolebwa nga kinaasanyusa abantu ate nga kigasa. Nze ndowooza kyekikulu ennyo kyendabye twongere okutegeka ebintu bino ate nga biyamba abaana.